Katikkiro of Uganda, you're most welcome to the National Theatre. My name is Mengo, aka Mizannyo, and I'm standing here on behalf of the newly appointed Board of Directors, Uganda National Culture Center. We welcome you to the center. It's a pleasure to have you in our center. We've been just appointed as the board, and we need change. We are here because we need change. TikTok is taking over the world. We are not promoting culture. People don't love their culture because of TikTok. Creatives, when it comes to communication, we are the most effective. We are game changers and we are the quickest communicators. I humbly request the whole country, all cultures, let's come back to our creativity. Let us revive theatre. They are the mindset changers. Sebo Katikkiro. Nsani sokula wasebo. Amanya gange nsefi na masanjalaze mgera. Bakatulonda ku board. Board ekaba munana. The vice chairperson is Mr. Okaka, Professor, Mwani Lujingo, Mr. Bebe Pool, Mr. Chameleon, Lillian Babazi, and Dr. Koma Cage, or Indigenous Knowledge. Tuba kakasa, titujja kubaako n'enkyukakyuka. Enkyukakyuka kitandike naffe. Katikkiro, tukusaba okuva n'olwaleero mubeere mukwano gwaffe taata. Era tujja kujja tukukyalireko nga board. Tukwaniriza. Mbadde nga nkuze mpulira Mwami Alex Mukulu. Era mumanyi ng'omuntu, he's a good trainer, he's a legend. Kyannaku nnyo tulina abantu bwe bati. Ninga abantu bawuliza TikTok okusinga abantu bana balina amagezi. Tukozesa abantu bano nga bakyaliwo. Let's embrace our world, let's embrace our culture, let's believe in ourselves. We can. Let's revive our culture back on track for God and my country. Mukulu olw'omuzannyo guno n'abantu bano bonna baalina tuwoomeddwa nnyo ebyaddala. Theatre kintu kikulu nnyo era nze sirowooza nti omutimbagano gugenda kugijjawo. Mu theatre olina okulowooza ku biriwo mu nsi n'obiwandiikako n'obitendeka ne tusobola okubitegeera. Ku mutimbagano twakatulira anyuza okuba mpeerezaayo obuntu nga 3-4. Naye ekintu eky'omutindo bijja abantu bakyeyunira.
gwe ayagala omutindo olina kusigala nga tova ku maini omutindo n'ogulemerako ne weewaayo n'omalirira okukoowa n'okutuuyana. Kaakati ennaku zino olw'omutimbagano okutuwa obuzannyo biki byanguwako era byeraliikiriza abakulira boodi. Naye nze ndowooza nti abalina ebitone nga Alex Mukulu nabano nga babayigirako ne bongera okuwandiika tuyeta abantu bajja kudda kasita ebintu bibeera nga birungi. Ate era olw'ebizibu bino byonna byatulaze bano ba Huntington Bugingo bajja ne batusesa nakyo si kibi ne twerabira ku bizibu bye tubeera nabyo. Naye ng'ate ku nkomerero yabyo na weetaaga ekintu ekikusobozesa okulowooza ku mbeera mw'oli kiyinza okuyamba okugivaamu. Awo nno neebaza nnyo Alex Mukulu olw'okuguba olw'okwewaayo era naffe tuli wano okubawagira Katonda abakuumi. Naye okwewummuzaamu abantu balowooza nti byakwejaaba atabwejambazi. Naye mulimu mukulu nnyo mwaba amawulire abatutuusako amawulire ag'okwewummuza. Nammwe mutuyamba okumanya ebifa mu nsi era nammwe tubasaba mugikola emirimu egyo n'obukugu, kubanga bwe munaagikola n'obukugu tujja kwongera okuwoomerwa bye mutuweereza nammwe mwongere okufunamu. Ekintu ekisinga okuba ekibi kwe kukola ebintu amangu era ndowooza ekyanafuyamu theatre lwakubanga abantu baagala bintu byamangu n'ebintu ebyamangu tebiba bya mutindo. Era omuntu yenna okukola ekintu kyonna okukifunamu olina okukimaliramu ebiseera byo amaanyi go emmeeme eyo. Nammwe aba entertainment news, you must do your work, your heart and your soul and your mind. Akasembayo mama Fina Masanyalaze avuddeyo ku stage n'agamba nti TikTok etekinze over. Omanyi buli tekinologiya bwajja emmotoka bwe zaasooka okujja baaziwakanya nga abantu baagala basigale n'endogoyi oba embalaasi. Kompyuta bwe zajja nazo abantu baaziwakanya nti zigenda kumalawo emirimu. Kaakati n'omutimbagano abantu balowooza nti kugenda kuttattana oba theatre oba n'ebintu ebirala kiyinza okubeerawo nekijja kumala akaseera katono. Nze amagezi gempa abagenda mu theatre bano ba Huntington Bugingo Alex Mukulu bo basiniya nnyo bo bye bakola bibeere bya mutindo ate nabo babirage ku mitimbagano. Tujja kwagala okubalaba. TV bwe zajja mu Bulaaya tezaalemesa bantu kulaba mupiira era abantu basigala balaba omupiira so ne TV weziri. Sirowooza nti no TikTok eyinza okujjawo ekitone. Kaakati bano abakola arts balina okukola ebintu birungi. Bwe banaatusuuliranga omuntu ku TikTok tujja kwagala okujja okubalaba bo bennyini. Naye bano abayiyayiya nga batuddeyo ku mbalaza eyo abo era tebajja kugenda wala bajja kuvaawo mangu. Abaana abobuwala abayimbi ate nga Baganda babeera ku stage ne bambala olugoye bakunamira abantu. Anti omanyi bw'otamanya bw'oteewa kitiibwa mu mulimu gwonna gw'okola ne bw'obeera muyimbi ne bw'obeera muzinyi w'amazina olina okusooka okwewa ekitiibwa. Bw'oteewa kitiibwa abantu bakukubira enduulu ennaku ezisooka naye gye biggwera baba tebakyakulabawo baba tebakyakussaamu kitiibwa. Ate kasita baba tebakyakussaamu kitiibwa omanya n'emirimu tegigenda kugenda bulungi. Nolwekyo beewa ekitiibwa bonna abantu bakulu bamanye ekyokukola. Ekyamazima okusanyusa mulimu by'okola by'otandikoze bulijjo. Siraba Alex Mukulu ng'ayambadde bw'ati. Naye wakati abadde ku stage alina okukyusaamu. Wakati bw'obeera ku stage olina okukyusaamu, ekyo tukitegeera. Naye osobola okukyusaamu naye n'osigala nga weewadde ekitiibwa. Oyinza n'okwambala mu ngeri esikiriza abantu naye ng'ate tekuweebudde. Ekyo nakyo kisoboka. Awo nno kiri eri abo abaagala okutumbula ebitone byabwe okwewa ekitiibwa. Bwe banaekyewa n'abantu bajja kibawa era ebitone bijja kukula. Members, let's take, then the cast will come. Okay?
The cast. The cast. The cast. Please come. We need everybody. Is that fine? Is that okay? Can we have that picture? Is it okay? I'm going to tumaze tubadde tusabayo ekirala kasitiyoka n'owekitiibwa Katikkiro ne Omutebi abalala tubeeyo ndowooza kasitiyoka sigala omuyimirire kati yimirire kasi sitanda muyimirire mabega bali badde mu maaso owekitiibwa sabodde mu maaso gaabwe ne Alex sabodde mu maaso gaabwe amaaso gaabwe kimaze